Lwakisolo Martin Chembo tukomyewo mu nsonga ez'enjawulo tukomyewo twongera okugoberera ensonga twabalaga juzi emboozi tuwerenga tambuza ey'omusajja omugagga amanyikiddwako Eriya eyasaddaaka omwana n'amusula mu nnyumba ekatooke musango ne bajja baguyingizaamu Sobbi ne baguyingizaamu mukwano gwange ono Alex n'abalala tubadde nga tugufollowing up ate omusajja ne bamuta kati agenda atiisatiisa abantu naddala abawa poliisi abayambako poliisi okujuwa obujulizi bano kuba mu mboozi zezaso kuba tewazira bagenda ozinoonyeko ku Kimbo updates naye nga kyali nti bamala osaddaaka omwana n'amusula mu kikomera kye mu septic omwana niko kuvunda yanoonya abayinza okumuyamba okugyayo omulambo ogwo gutwala okugusuula oba kasasiro oba yonna yonna baatuukirako Sobbi ne Alex ono kakati ate bwe bagutuwako nga mulambo ne bagamba katuyite poliisi bayita poliisi nga omanyi poliisi ya Uganda omusajja bayimbula muyimbule bamukwata ne bamujja mu ssente almost $45,000 ne bamuta ate bano abaleeta obujulizi abaatwalayo ne vidiyo ne audios na biki byonna be baateeka ku keesi nti ate be baakwata omulambo ne bagusula mu kikomera ky'omugagga ekatooke mu Nansana kati emboozi bwetyo bwetambula bano bambi bakyabanoonya basajja bato nti be baasulayo omulambo naye ng'ate bo bagenda kuyamba poliisi n'omuntu wa bulijjo oba oli awo ne bannannyini mwana eyasaddaakibwa omwana ali myaka nga 12, 13, 14, 15 kigambibwa okuba nti yava hoima naye poliisi e Nansana omusango ne gumanyiiko buli kimu ekibadde ekigoberera so bwekityo kiri tuli ku Kimbo updates subscribinga likinga genda maaso n'okulabika ng'ate otambuza emboozi eno paka bwenetuuka ku abantu abakwatibwako bonna okulabika nti tumalawo omuze gw'okusaddaaka mu Uganda abagagga abo basaddaaka abaana olw'obugagga bwabwe abasaddaaka abaana b'abandi bakendeeza omuze ogwo namukwano gwange gwe tukolagana naye afande aŋŋambye keesi n'agiri butoola era agiri wakati okulabika nga wabaawo justice oba wabaawo obwenkanya Alex soko obuze ku batulaba abalabi ba Kimbo wamwe nambalamusizza ndi musanyufu okubanga ozeemu n'onoonyaako era ngenda kukolagana naye mukama kubanga kasondaga nti onoonya amazima nange mba nina kubeera mabegawo nkuwa ekituufu kyoyagala so mbaagala nnyo beeyongera okutuwuliriza era tubaagala tubatumiddeko mbeera ki gy'oyitamu mu kaseera kano okuva lwe twakola recording eyasooka kuba twasembayo ku recordinga nga oli mu kutiisibwatiisibwa ng'ofuna amasimu ag'okumukumu ng'otiisibwatiisibwa osanga abantu mikwano gy'Eriya nga bakutiisatiisa nembeera ekyagenda mu maaso lwakuba kati saawa zino wali emabega waliwoko n'abapoliisi abaali bakuba amasimu naye kati saawa zino bantu bakozesa abantu ba bulijjo kati abasinga bamumanyi tebakyankubira batusinkana olina akugamba gwe biki newaluli baddi watuyingirira biwanvu nga wamanyi omuntu ng'akangakanga katono nnyo abapoliisi nga bakubira kugamba ki basobola kutukubira waliwo omusirikale awo yankubira bamuyita Bwambale oba Bukere oba Bwambale yaneyanjulira nali saidiza Mityana nga nvuga nkomawo nangamba ssebo ebintu byogenda mu maaso ng'oyogera ku musirikale ffe ow'e Nansana nti ayi simanyi yalya ssente simanyi biki weegendeze tugenda kukola tukusibe ebigambo binamuddamu awo byali binene sobola kubiyisa mukama ku mpewo naye nga yali musirikale w'e Nansana teyayenjanjula nti w'e Nansana nti musirikale era ng'omuntu w'omukisa bw'anaabeera lumu mabega kawo mba ntuta okwemulugunya wa Fande Kasozi nemusinkana ku CPS ng'afuluma kuba namba nali ngiremeddeko era kuolwo lwennyini lwemala okwemulugunya kuba namusanga wano kukota ya CPS ng'ayingira yali Wambale namba nali ngirina mukana akasimu era wenasoma erinnya ly'omutima ne gunkuba lumu era nenkwata esimu nengikubako nemuvugira mu nsawo n'agijjamu n'akyuka n'amagamba ganze we yakwata yesi nagiteeka buteesi muki nenyambuka ku KMP nemanya nengamba afande omusajja ayankubira esimu gwenza okulopera mulabyeko awo n'addamu n'amukubirako amasimu awo nga takwata naye we nakomawo nembuuza ku basirikale waliwo omusirikale bamuyita Waiswa Musoga
awo ku CPS wansi nagamba olumu baba balese mabaluwa oba fayiro oba report biki nga siba ku CPS so saakiwa nnyo birowoozo nti natya nnyo ku lw'ensonga nti nze nkimanyi kubanga kati bo ngabo bamanyi nti nikesi baba balya ssente jukira kati abantu ngabo balaba abasirikale beno wansi kati nga nze gwe natusizaako lipooti yennyini niba mulwanyisa bamutema enteegateega agundi kati afande omukyala OCID mukyala abandabikira okubanga bonna balya ssente olw'ensonga kubanga singa tebalya ssente ate ngeri yatwefulira agamba ffe twasula omulambo mu nnyumba ye ate jukira banange eri madda okitegeera kubanga toyinza kungamba nti omuntu asobola okubeera n'ekisokompolo ky'essasi ne bamunoonya ensi yonna ne bamunoonya n'ebweru naye oli ayassa omuntu yazigyewo obulamu bw'omuntu n'abanga mu Uganda mwebali bwe twabagamba nti gundi n'egundi be bali mu kibinja ekyo nga batambula kati waliyo gwe bayita musomesa bamukwata ne bamuwa n'ebondi kwolwo oyogedde ku musomesa bwe njogerako ne musomesa namukubira ku ssimu nga mubuuza matters zino musomesa yaŋŋamba nti eri yatasaddakanga ku mwana abo basuulayo busuuzi mulambo ne mugamba naye audio zino zenniina wano ne vidiyo zino ng'ate ziraga nti omulambo gweguli era nga mukama we eri yagusuulayo gwali makage ko ye naŋŋamba nti tokimanyi nti no bamuteeka ku gun point baali bamulumiriza ekiro ekyabawe ssente olaba kati kiri bwe kiti musomesa ave mu kwekubya emizimu okitegeera kuba nze musiriikiridde aze akola entalaano nooza bingi naye ate bwino mulinako muyitirivu era nkyamutunulako lwa nsonga tanafuna budde nga muntu bunkubira naye kakati kyogamba nti omusango oguliko madde okutta omuntu print out tutugenda kuteesa ne kasitoma za kampuni zonna ez'emikutu tugambe nti twayogera bino ku luno ne luno nga tukola kino era tuba twamuteeka ku gun point ffe twajja ne twekima eno gye twali naye mukazi we katooke ku dduuka we twamusanga mu mmotoka ye okitege eriya kuba ibula amala otukima ne tuva ekawempe eriya twamusanga ne mukyala we ekatooke kyogamba n'akwata ebisumuzo by'emmotoka ye n'asooka abiwa mukyala we n'ajja mu n'esente mu nsawo ezimu n'amuwaako tuli awo kuba twali abantu nga basatu ng'abaana bali ku piki wali n'asimbula mmotoka ye n'agamba naye eno katugireke tugende kuba ndaba tuli batono okitegeke era najja ne tutuuka ekatooke wali mobile money nja gikulaga tujja kugendawo n'ava ng'ali ku gun point tumuwambye agende ku mulambo n'ava mu mmotoka n'agenda ku mobile money n'asindika ssente okitegera ng'ate yeerabidde essimu entono ewaka era n'addayo akima akasimu ng'era akyali ku gun point kati tuli Mmengo okitegeera ku kalawundi ka Kabaka n'oyambuka eno waggulu ku Masengere ojja okima essimu ku bigere ng'oli ku gun point waliwo ne kano eno bwe mwagendayo ku nnyumba n'asooka atuuka n'owa bodaboda kati ndowooza biraba ebintu bino kati njagala kuleeta mboozi ya musomesa lwaki nkutunuza mu bino byonna kati gwe ali ku gun point n'otuleka mu mmotoka fa bakutadde ku gun point n'olagira mutabani wo wa piki akuvuge mugende ku site muveeyo oli ku gun point n'otuuka ku mmotoka we tuli n'otugamba nti kati mugende n'oyo buli kimu nkimutegeezezza okitegeera n'oddayo ekatooke ziri musa ffe ne tukkirira ku sayiti yo ne watulemu okuggula ne tukukubira ggwe oli ku gun point ng'oli katooke wuweeri n'okomawo n'emagalo kenyini ne weemenyera ku fulu yo kwaffe twamugamba tetugenda kumenya luugi ffe tebatumanyi wabula gwe nannyiniwo jangu olwekutulire nojja okitegeera era gwe omuntu oli ku gun point gwe sobi gwagamba nti sente watusedde okitegeera n'otugamba musooke mundeke enfulumeko ebweru male okubakuba enjoga nabo ndabe nga bandesayo ku sente gwe ali ku gun point kyogambe waliyo omugagga atuuka ku eleva nga musiru oyo omusomesa yayogera bw'atyo eriya kati ngwetera emboozi ya musomesa lwaki ombuuziza kyenjagala okuddamu kyekino musomesa bamanyi nti bagezi nnyo era bamanyi nti video zetwaba ku police okitegeera ne recordings kuba jukira ne tumala ozibawa oshahidi n'afunako n'abasirikale abaaliwo simu ya Sobi bagiyiwa baziye tebamanyi nti Sobi musajja wa Iso era namugamba mukazi jangu ne saawa ya Sobi mwana bakyajambala irafu ko tusibide empale
Yabwe tusisinkana nga tuzaako obuntu wafu video buli kimu tubirabamu tetuddamu biwa poliisi olw'ensonga tujja biwa mu kooti okitegedde kubanga kakati kansoka nkubuuza ogamba otya omuntu omu yatta omuntu ne tubawa video na buli kimu nga temuli bukake na buli kimu ne mbagamba ne sente nga bwe zazzeemu otegera bulungi ne nkugamba n'okugamba nti abantu omulimu yegundi bali wano kyogamba singa yakale singa abaana bano benkugamba abasula omulambo singa balina mundu singa tebana bakwata singa yali mundu yogera ku bavubuka abo kubanga tutola abavubuka abo bossi bammwe mukimanyiko tawalina ina namba yange nze mbalaba na bulabi na kati nkyabalaba omusajja okutwala omulambo gwe era gufunda abantu bamundi ebiri abagenda okujjayo mu septiki boda bali fe aguwe mmwe tuvuge omuvuge okitegera kati ne group eri ya boda yo nga weeri okitegera okitegera bulungi ate nga yaliwo mwasola nabo kiro kiramba nga we bali paatu ne Muzaffar okitegera ne Kawanda we bali naye nga twaba information yonna okitegera kati yamanyi bo bamanyi nti sente ze bateekamu ne bajjamu ziri video nti tewali bujulizi bo balowooza batusinga otegeere kugweraawo Nansana okitegedde n'omusirikale gwe mawe simu ajjeko videos ezo yamalo zijja n'ayiwa n'abiyiwa n'abijjamu okitegedde bulungi n'abiwa n'abijjamu okitegedde nze njagala nkuweyo example lwaki abantu bano abakozi b'ebikolobero bakyasinziza amaanyi gavumenti yeffe bantu ba bulijjo ne bakyasinziza amaanyi abeefuula nti be bakuuma ddembe kati ngenda kuwa example za mirundi egi esatu wali omwami bamuyita afande Jimei so kati ye oba ye deputy commandant OCID CPS kempyao bamuyita Jimei Tofa ali mu office oba kati ali mu 75 oba 74 wali omugagga bamuyita Kibuuka Robert ali Kawandaawo oba company bagita Paradise omwami oyo yakeera ku makya tebinaweza myaka 2-3 n'agenda mu poloti yange gye nagula olw'okuba ye mugagga wa ku kyalo nkulaga lwaki abantu bano baba n'enkizo okitegere bulungi then male nkuze ku kyamusomesawo nti yakeera ku makya n'awamba poloti yange gye banguza n'agamba wawe n'olwomba nga n'ettaka yalitunda ye kennyini okitegedde nenge era bayida wenze ebbanga lyemaze mu nsi onansonyiwa okugamba kino ebbanga lyemaze mu nsi ndina baganda bange abamu basirikale abamu bajjeno biki bamaje n'ebbanga lyemaze mu nsi azileke nga following the police ndowooza nze nakalaba kaba basirikale ba police abali genuine ngabo ku polisi yonna gyemanyi gye tulina kuno ku nsi nakalabako ngaaba abakola emirimu gyabwe mu bwesimbu n'agamba nti sebo toli waggulu w'amateeka guno gukukutte gukoze eki you have to confess n'akalaba kaaba basatu balwaki walaba mwami ono Eriya byonna byalimu aliisa bijanjaalo mpiso ate ekyokubiri ye ng'omuntu sijja munenya kuba omuntu anoonya sente kumuyamba naye ate abantu abasinga obugagga be bapoliisi okitegedde bakozesa kubanga tosobola kugamba nti omuntu yasse omuntu bakuwadde obujulizi okitegeera ne bakugamba n'egundi ali bweru era be bakoze kino nekino n'omulambo weeguli okitegere bulungi n'ongamba mbu bamuyimbudde otya nga wasse omuntu nekiri ekyawali eri ekyogamba muno mwe muli ku fayiro mumwasoya mulambo ddala nga mwemusuddeyo mulambo ate nemuyita poliisi n'ekyokubiri kiri bwe kiti bwetuba nga ffe twasulayo omulambo ewuwe njagala ebigattegattemu bulungi twasula omulambo eweeriya gye tutamanyi gye tusudde omulambo Eriya n'ajja agenda atulageyo okitegere bulungi nti agamba ffe twagusuulayo oyo okitegere ate musomesa bali mutaano basaddaaka abantu bali mu kibinja kyekimu nnyo era oyo mwana alinga wa mukaaga kubanga gwomanya nze omuntu ayampa omulimu ogwogenda okujegwa omulambo nga bwendi naawe ate nsimanyi kulimba abantu ebigambo byeyangamba okitegedde nga y'omu yennyini kuba ki suspect ababadde babanze ebbanga bakolera Eriya emirimu egyo
wakitegedde bulungi era ne kuluno nti kyabasobako kitya nti balinga bakola abantu aba kati abiri ne bagenda okuyima mu kasozi jukira eri alinayo ekyuma ono n'asigala mu bbanga bw'omu n'anoonyayo munywanyi we nze ankubire nze gwakubira sikolanga ku mirimu egyo nange nenoonya munywanyi wange ani sobi wakitegedde gwemanyi nti musajja wange ye mugumu wagula tuleera muntu wazimba ennyumba muntu wakitegedde kati wekiba nti byenjogera nimba ibula bamukwate yeyampa omulimu musajja wa eriya ow'oku lusegere eriya bamukwate era yakulaga eriya nti yono actually ibula yakubira ajja wokolere busega I mean ku kyuma ebbira yakusanga nti nino omulimu njala kusomeramu amala okukuliramu naawe ogamaka sijja gumala bwomu nkubira sobi kubanga isi gukolanga akonze gye ngonzi sigisobola gunawe lokolera sobi era ibula y'omu muvuga mugenda musinkana sobi kawempe ku kisaawe era ibula y'omu alinnya boda ye n'asooka abeesooka ye weeriya yagenda kukima ekusooka otuleka ku kisaawe yagenda kukima gundi boots oba ne jacket jiko kwaliko olukubakuba ebiveera ibula ne Muzaffalo babigula wano Kawempe waliwo supermarket y'omu China awo nga walinga na ibula ababoda bali babiri Muzaffalo ne Pato katononyo Alex baba boda Muzaffalo ne Pato bo bali bakwekwa sente mekezo okujja obujja omulambo mu septic ogusiba bakanye emitwalo 8 babiri naye ibula teyabawa yadde 10 bali bagenda tandikira nga tekuliko deposit era n'ebyokulya bye twalya n'omwenge gwe twanywa ku zaffe eriya ze yampa mitwalo 2 agakashi nabo balawo buli twagula omwenge ekinana kyalijja kuno kyajja ku simu 2 nengafuna so ababoda nabo bali bazebuzi nga tebannaba kufunako wadde 10 naye nga ababoda ab'omu ono Pato akola na ibula wali ku store Muzaffalo ye wa stage abenda naye nga bona bavuga picha basitula emigugu ejaba ibula buloka agulabika omanyi bayita omugalagala bayita batya kati gulala abantu nti ebintu bino polisi nayo eringa etategereka olw'ensonga kati wetwagende wafande Kasozi wakitegeera yangamba ogwo omusango nakola buli kyensobola naye abanemesezza bamulemeseza abasirikale bane bamukuba enkokola wadde eno bamuyita eno okitegeera kati kiringa kati ambibwa nti eriya bwakwatibwa ku makya kubanga yali basula ekiro ekyo nga balinda ssente nsomesa zaleeta nga tunywa waragi tunywa bbiya musimbula emmotoka ku makya mugijjawo ekatooke mugenda sobi agisimba ku polisi watuba omusajja ono yeebuzaabuza wano we muteeka baba bakagipakinga bwe bati osinajja nti mwe mukola kino parking wali ovuga ya sobi gwe ng'olina distance gy'oli opakinze naawe balengera bajja eno efooteji za kamera zonna bazirabe bajjabire kigambibwa nti musomesa bw'ajja yajja ne ssente kuba okukanya kwa sobi n'eri yakwalikamu miliyoni 10 naye musomesa baleeta ssente zaali zisuka ku miliyoni 10 zaali meka 5 miliyoni 5 nti bwe batuusa eriya actually eriya bigwa nga musomesa amaze ogamba sobi gwolese sobi tajja kukola muwe wika ssente akivuba tugende ku police reporting kigambibwa nti batuwa ku polisi yalina miliyoni 14 mu mpale wano ono azibaka bwe yatandikira okulya polisi ya Uganda olemu weewuunye n'oyo IO ezo ssente aziryanga mukama we osaidi tabimanyi omusango tegunaba kuyingizibwa bakyanoonyereza naye gwe Uganda ogenda gitya lwa nsonga gwe sooka otunulemu omuntu wafiirwa obulamu ne bakuwa n'obujulizi obumala n'osigala ng'okyanoonyereza n'otuuka n'okuta omuntu ng'okyanoonyereza nga actually kuba nalina afande wange oli saagala mwogera nnyo mannya naye waakuseemwayo akubira omusirikale oyo essimu nagamba ye mulamu nze nagujjayo kati bo mukulaba gwali gwa lunaku lumu abanaku bbiri twatutule musuuzi abeshofu bakimanyi bakwanti esente ze babba ku musajja abasajja kubanga miliyoni zalinga 14 ze bamusikamu oyo oba omusirikale yaziri omu kyokka ate omugagga yali akyalina miliyoni endala era kigambibwa nti mu Nansana wokawoka eriya yalekawo miliyoni nga 4 mwezi yalekawo 46
Abasirikale zibamubba. Ndinawo abasirikale nze mikwano gyange abamanyi be nabuuza ne bangamba amazima. Anyomu ne ku mazzi ku lwekyo. Go mazima kubanga Uganda yo. Abasirikale ba Uganda olemwa. Alex nkuzaayo wali eri. Bwe kibanga kigambibwa okuba nti nno Eliya omulambo gwasulibwa busulibwa mu kikomera kye. Lwaki yali anoonya abantu ba bulijjo oggumujjirayo? Ekyokubiri kyenjagala olowoozeko kye kino. Gwasuulibwayo gwayitawa. Wali ogenzeyo? Natuukayo nyumba. Aha. Kati watuukayo. Osobola walampa ekisenge ekyo? Tosobola. Oyitewa. N'emmotoka enyite kyamawo. Techa era walaba ndowooza walaba emipiira gyasiitaana. Kuba nasooka n'enjigezaako eyasubinga eganye. Eliya n'agamba muleete yange ne tugireeta n'eremererwa. Ate Eliya teyali awo. Yali eno ku nayo n'eremererwa. N'angamba gwe yanga vaayo. Ojuka Eliya nze tamanyi na linnya. Era okujja kati wa mpozi ngalabe ogundi zino na. Yanga vaayo muzanya buzanyi tamanyi vuga motoka. Naye njimuwa ate wayina nyini. N'ajambuza teyamulemera n'ajja kwa bampa zonna. N'agamba kati ngonze pa tumuleeta amafuta tuyiwemu tunadde enkya. Kati omulambo kitegeeza mwagweta muguweese mu nsawo. Byesitegera bulungi kubanga kiba ntwabala tuguweese mu nsawo. Ate newunya twatukira okunoonya obuveera obugenda ogujjayo nga yennyini yabutugulira. Sabbitika eno munda yali yagendamuko ku mazzi obana bye kiba tekolangako. Abona nagisangamu amazzi. Tegeeza omulambo gwali mu mazzi? Gwali mu mazzi. Kazambi oba ennyumba yiteberamu bantu? Yayiteberamu bantu. Ennyumba mpya yali agizimbira ono omuwala ono alina omuwala ogwakwanaawo. Bamuyitaani Fiona. Erinnyalireke. Naye nga omulambo gwali mu mazzi nga septic yali ekozeeko. Naye bannange poliisi ya Uganda bannaye ebintu bino mubeere serious. Kakati ddala obujulizi obufaanaganako bwe butyo mwagala ate obusingawo obufaanana butya. Kuba kyova olaba naffe kati poliisi twagyesonye twasazeewo tutya. Bwe batakwata bantu bali. Batakwata Ibula. Musomesa. Paatu. Faizo. Ne Paatu. Bano be baliwa. Be baboda ababiri. Abaweebwa omulimu ogenda okuggyayo omulambo. Ne Ibula ye director agugaba. Akasula. Omulimu. Musomesa ye ttaano w'omugagga. Uliro olukwe lulimu abantu. Okitegeera? Ate nga bangi. Actually, twetaaga okumanya ababoda bano. Bwe bali bo babatuukako babasomera mulimu ki? Ibula yabagamba direct. Yabagamba Paatu yabingamba. Nti kujja mu saputingi bakuteeke mu kiveera kye baali baguze ndowooza yo babikulaga babiraba. Abiraba. Ne walone ekiveera ekyali basobiti. Bateeke mu buutu. Etokote. Kati poliisi nga temulaba kunoonya Sobbi ne Alex ono. Bo bali abasajja mwabanoonyako. Ate nga mwebali muno mbalaba. Tebeekwese. Bagikoleramu. Mu Kampala wano webali. Kino ekiminya olaba ekiminya kino ky'abantu abasadaka abantu. Bangi layini mpanvu. Ate nga bona bakwatagana. Lwakuba kati nze mbasanga. Nenzo oli bw'aba tanyezeeko era ndaba balabe. Tebikwatako. Okitegeera? Ndaba balabe. Naye ekiri ku gurawundi n'ekiri waggulu tekisoboka. Kikambwe. Okitegeera? Kubanga weewuunye level ya KMP. KMP Central. Fane kafiru. Ate crime intelligence. Okuba nti ofunye good evidence weight oba good action weight. Ne bamutemya entegatega paka bwe bagumujjamu. Kubanga ate basajja mwali bagezi. Nti bwe mwali mugenda okujja mulambo guno mwasooka poliisi gitegeeza. Olwo omuseka gwajja coordinatinga naye. Direct paka. Ekiro kyonna jasi mwamuwanvu ya bwanvu musobola okusika kasente. Nga tumuwanvu ya naye eri yali wakutwalibwa kwolo. Eriyo omuntu asobola omulamula soka. Nga ne Paatulo yaliwo. Waliwo ezo ng'emu eyimidde ku kyekawanda emu ng'eyimidde awo maganja ku stage. Naye nga tuganya ogiraga direction wali omusajja agamba ayi muntu wa ssente. Nga mwira musooke musikeyo ezo. Bwe mala okusikayo ezo mulala. Tuuyo mumutwala ate kati nze nali nse omuntu omunzita amwagazaaki. Akitegeera. So abasajja bano mukawanda mwebali ne musomesa omulabako. Mulaba. Naye yatalabika. Eriya alabika poliisi ebalimba balalwa aba poliisi balya ssente. Eriya mwali. Mwali. Balangiri. Kati kyogamba singa yalina mundu singa talabika. Baagala gamba nti emundu esinga obulamu bw'omuntu. Kubanga emundu bagitasira. Kitegeeza ki? Si bulamu. Oba bulamu. Kati esinga obulamu bw'omuntu. Bwe kiba nti yeebumalawo oba yeebubeezaawo.
ogamba otya nti atoligo bajjeeko obulamu bwetasobola kutwala yabumugyeko yabumugyeko so kitegeeza poliisi wano muba mutulimba erimba ate kati ngeri gye bamutano mumuta kati benyini baswala noswala nabo kanyini okuba nti tukyalina akalembereza feero gye batuzimbira oba nti tebatukwata wakitegeera tunafu tulina abantu ffe betumanyi nti atulisti ono mu poliisi asobola okukola kino era naffe tebataddeko eriisa ejjogi singa bava ne bakwatako omu ku ffe actually Uganda yensi omuntu gyasobola okusaddaaka omuntu n'amala ku poliisi n'amala gy'asobola no ku police station gyassa ennaku 2 nanyingi kubanga olaba poliisi ya Uganda ogiraba almost nze ngamba batwalisigaziza n'abagundi bali abasajja abasookawo oba batudde mu magye abamukyaka ojjukira abasajja mukyaka abo nga n'okola ekikolobero ku kyalo bakuba n'engoma bakuba engoma ero sinetuula bagitanga simanya arasi ebiseera ebyo ne bagamba bakutwala n'omuguwa mu kiwatu tebakutwalira ku mpingu bakusibako omuguwa ne bakusiba ku gaali ekyalo kyano nekikulekera paka mu kaduukulu ne bamanya nti oli mukozi wa bikolobero n'obeerayo mpaka okitegedde gwe just imagine sooka okirowoozeemu bulungi kigattegattemu omuntu wawadde ne vidiyo awewa nti wekiba nti baayagala omusiba lwaki bayiwa vidiyo ezaali ku masimu zetwabawo obujulizi lwaki babuyiwa era ongamba otya nti omuntu gwe baasibye ogw'okutta omuntu mbu omulamuzi anasaba bujulizi naye ng'oli bweru naye nga wassa omuntu naye omuntu agenda ku limandi emisango bwe gityo madda case tosobola limandi emyezi 6 kweyongerayo nga tonaba nakuwozaako wadde kyogamba ono omwana gwe batta singa yali mwana wa mulamuzi wuliriza ow'omulamuzi oyo yennyini gwe batwalira eriya singa eriya ali bweru nejjukira taata w'omwana taliiwo ali bweru maama w'omwana yaliwo nemulamu we buli lunaku basiba mu maaso ga Foundation zibakaba neno libampita ne bangamba webale watuyambako kye watuyamba naye poliisi bwete we yasazeewo naye nga n'afande kasozi omukazi ali mu maaso ge naye nga bamuliko abantu babadde bansaba interview ya family eya mama w'omwana ndowooza gyengenda okuddamu era kati interview ya family eya mama w'omwana gigatte ne poliisi olaba tebajja kwebu ne oshid bamuyite ne io otuuze wali mama w'omwana ne family wali poliisi etuule n'otuule awo banti bagasimbagana nate naffe otuyite nange ompite mbuuza omu ku omu kubanga ngamba otya mbu omuntu yassa omuntu mbukooti kyanoonyereza bujulizi bwe twakuwadde kati kubyamu bwoti nze Uganda wakuba ogitegeera bulala singa omwana yali wa muserikale singa eri yali bweru akati sinakindi tolaba nti ennaku zino waliwo okukuba abapoliisi babajjako emundu biki beera ng'otambula awo jasi osanga busanzi abamagye baba na uniform ezikaliwo neziyulika si bwe kiri kati olondayo ekigoye ekyayulisa kimu sibako ku mukono ogende e Kampala tulabe nga tunaddamu okulabako obitegeera n'omuntu ali eri ali kusaddaaka abaana b'abantu so omusi babiri eriya lwagenda omanya nti ensi eno nfunda talina buyinza ku muntu ani nti lwagenda tuyita mu kooti n'oyo omusomesa tulina bingi atugenda sitegeeza ku milioni za 45 kwatambulira ebweru yatta yasaddaaka n'awayo milioni za 45 poliisi zasukkamu 46 poliisi weewo naye bannange njagala kukwatako simu eno ngikwate hello yes kanzije kanzije ku office awo kanzije awo dakika 2 okiraba wama muganda wawe tugenda kumaliriza interview eno naye nga twagala okubajukiza tugenda kweta interview ya poliisi ku nsonga eno bo kye bakyogerako nze poliisi kankuwe n'ekizampa endala abasigala sijja kuboogera amannya naye njagala nkuwa incidence endala omanye nti poliisi gye tulina terina mulimu yonfu omuntu wabeeramu nga yaakola naye bakizuula nti gundi akola bakuba oyo
Wakitegedde kumwa transfer bamwegatako kirindi waba munna watambulira ku mazima direct balina kuba mukube amatinzo kozo cholo kimanyiko tebimutuukako eri kasigazi bana bafanda abasembayo wakitegedde baba basikala ali ku mazima ayayayay kuba paka ngaafunye transfer twakira bawano ku mugenzi Kaweesa yali wano ngaakwata bano ba Nicholas Agasirwa abali ababbiya yakwata nga abasirikale abatamiivu toli mu uniform toli ku duty bamuweereza obuyende ne bamujje Kampala ani kirumira ne bamugobe Kampala bwe yadda Kampala yasula ate yasula kati kankulage kino nate njagala okulaga nzo kumanya nti poliisi eno ngamba nti nzakala abasirikale aba bwe banga lyamaze mu poliisi kiriza nti kyongamba kituufu kubanga mbadde Kampala ndabye emisango gy'abantu gye bakoze ndabye mawulire buli bintu mbibeeramu nze ina taata wange omuto bamuyita muzeeyi Lutola John abeera Kasambira awo omwaka oguwedde guno yabadde 2021 mu mwezi gw'11 ngenda kuza mwezi wange 11 oba 2 awo waliyo omwami bamuyita Kamiino abeera ku kyalo naye mubbi ne bayita bamanyi nti alina emundu yajja n'emundu n'ayingirira muzeeyi bye nkugamba mbyekakasa yajja n'emundu n'akola ki n'ayingira muzeeyi wo n'amuggyako esente bajja abantu aba kati ekijjukira ebintu by'ekyalo baba bava okubba okumuggyako sente waliwo omuvubuka yali ku bowa z'ekyalo ozimanyi n'amulaba wakitegere bulungi we bamala okugenda ono n'atandika okuba enduulu oli mu omwana n'ajja n'agamba muzeeyi yamuuza n'ammanju kuba kubye nina gwendabye era ye gundi wuliriza bulungi n'amugamba n'amanya g'omuntu gwe bamanyi nga yaza n'emundu n'akola ki mu gw'11 omwaka oguwedde bw'amala omugamba nti gundi ye yakubbye muzeeyi n'agenda ku poliisi bayita poliisi y'ekamuli ne also operation namba yenjina namukubira nako nakanisa okuba n'omukubira ne bajja ne bayita chairman ne bagamba gundi bemu kubayingiridde gundi ne bamubba sente ze wulira emboozi eyo era nga wamanyi obuvunanyizibwa bwa LC ne poliisi ne beegatta watya ne bagenda mu maka g'oli omubbi wakitegera bamusanga bajja na mundu nene muzeeyi agamba yali nnene wakitegera mu kumulumba ewe ng'omukwata bamusanga ne pistage omuntu wa bulijjo omubbi ne magazini meka ez'emundu ennene wakitegera kati wamala omukwata kubaako munaabo abagamba awo buli omu batulera ng'eparkings awo banatulera eriko namba ze Kenya mwe batambulize emundu ezo era buli tulera nga lw'eparking awo wali ne babba nga eddayo n'emundu yaayo awulira bamukwata n'ebizibiti bulungi nnyo bamutwala Kamuli ku poliisi bye nkugamba tebanyumiza oli muzeeyi wange nze neetuukirawo ng'omuntu atuuka Kamuli ku poliisi akola yatala bamukwata bamujjako ebizibiti nga bamanyi fayiro biki kyoba wewuunya omuntu gwe basanze ebyokulwanyisa bamutwala batya mu kooti ya civil kubanga oyo aba ali ku musawo gwakulya mu nsi lukwe okitegera oli civilian okitegera kati bamutwala mu kooti ya bulijjo neyeyimirirwa yalinako ekibinja ekira nga balumbye eddamu ze yamutiisatiisa muzeeyi mu kooti yakola ki yagendayo gumu teyaddayo gwakubiri yamalayo omwezi ogwo ne bamuta wulira bamuta n'ebizibiti tebabitwala mu kooti wakitegedde ebizibiti byasigala ku poliisi tebabitwala muki nempulira obusungu nenjivuga paka Kamuli ku CPS nemkunya also operations nemuuza ssebo baagala kuti taata wange musajja mwamukute mumbisize emundu mumutwala mutya mu kooti nemuleka ebizibiti emabega omanyi also operations omulambo nga manti ssebo sinzi yabadde IO bibuuze IO huyo ne bampa IO mubuuze nga byayogera bikankana era navaawo mwoki kyoluyi bamunzijjako bujja kubanga ndaba nga byayogera bya kitumbaavu wakitegera nkunyumira lwaki poliisi gy'oliko bw'osubiramu ogenda funa ekizibu oyita poliisi ekuyambe kati kankuwe lwaki nkugamba nti tesoboka bwenva Kamuli n'ajja direct nesooka nfuna abasirikale ba isaaba sijja kubulira yabampa kubanga bajja mulega kati naye kankunyumiza emboozi kubeera era bwe banampita era buli agenda obiraba ajamanya omwana ayinza n'otuwaayo enkya ne mbanyonyola ekiriwo
ne bangamba banange operation woba gwogirese si ya government naye nga mpulira obulumi eba yaki nga erimu ne mundu mbwe baya muntu wa bulijjo erimu ne mundu byenkunyumiza mbikugamba bena ababingamba webali basirikale ba police bwe babingamba ne bangamba wabula olina ofuna mafuta tugende ekamuli samenyeka nemusogamba banamba yose operation bogerezeganya nabagamba ebizibu kitubirina naye omuntu bamuta nenga ne ku kyalo kwali nenewunya katemba kyabagenda mma nengamba muzeeyi alinamu obusemerewe netukwata miliyoni ezi nenziwa abasirikali byengamba si bya myaka 10 bya juzi wenabalozi bakwasa nazibaterangana ku masimu abamu netulinda operation Christmas negwako abangamba nti gosente nchatukere nenda banga biwanvuye wakitegera wemala osooka nenda banga nemuzeeyi atandise okumbuuza wazzaako ki nasituka direct nodamu no balumba ne atabanyega ne obodions ngenda zikuwa ne mbalumba nalumba mukama wabo yennyini decide amulira direct sali ko bino ne mugamba afande basajjabo kyali bwe kiti wakitegera nito abawasa neza amafuta bagende bazule ekitupa kwa musajja ati salisa muzeeyi bali andye nabakubiranga amasimu nga tebakwata owulira yabakubira esimu eji jokera bali bansijeko amasimu tugalesene wabweru nagenda ofuluma mu ofisi ya Damulira afande Damulira okodde ebweru nga buli muntu inako misikoloze nga 10 kuno nga buli muntu akuba kati lwaki bali bankubira kwa yesawo totulopi wadamulira otulaka kamafi era nza afande Damulira weyambuuza oyagala ki namugamba sirina kyenjagala wabula nzize kutegeeza kati ngazo omuntu omugezigezi naye sisuubira musirikale kumbuuza oyagala ki olw'ensonga kyenkuleetera oli concerned nakyo ombuuzo otya ate nti kati oyagala ki oba bitegera bulungi era bwe navaayo nali nsalamu okumanya baali bangamye nga muntu musajja bagenda mutulakinga nese muteziriiko okumanya abantu bano bafu nnyo balina bakolagana n'abeebikolobero bwe navaayo bamanya nti ebyesente mbyogeddeko baali deputy wa Damulira bamuyitawo sikaawaawaawo oba yabagamba nti njogedde ku byesente nenzijako amasimu baali tebamanyi gyembeera ngeno tuka ku lawundi y'emasanafu ng'essimu teziriko bajja bavuga piki nga bantu ataliiko ne batukiika ne bagamba Alex kwata sente ze mwatuwa toddamu kugenda nti watuwa sente tugana okwata omuntu ow'emundu era ne bagamba muzikwate muziweereze muzeeyi kuba n'enamba ye mugirina olwo nga ddirwa ebeera eyise wakitegeera ku bo ddirwa ebe bayiseeko eba eyise kuba baagala kulya ndye so bwe nkugamba nti poliisi gy'oliko Alex katubunzikire wano tugenda kuddamu tukole interview endala ku maama naye ng'ekituufu twetaaga bwenkanya omusajja waali wano mutuyite tubeerewo omusajja waali saagala poliisi njagala kubuuza abasirikale abo obujulizi bwe twabawa omuntu buliwa era omuntu avata mu komera mbu teri bujulizi nga twabubawa ku madda ye naye kirala omusajja ono kubanga emisango OCCID ya reporting omusango yaba omujulizi asooka ku musango guba beyagenda najjayo omulambo n'agulaba tiyagenderako ku kooti mu kooti tiyagenderako ekibuuzo kiri wakati wo nange nga bwokyebuuza statement ya OCCID alipoting emisango era agenderako ku musibe ku kooti kati kyolina omumanya ye statement ye yasomera omulamuzi yali etya OCCID oba ne poliisi buli yakyenyigiramu sente z'abasinza amaanyi jukira tukujjukiza gwe omulabi waffe nti omusango guno gwali gwina otwalira mu kooti ewakiso bakutwala mpigi waguveeyo newakisoetali wadde avunaanibwa ne badda Uganda olemwa naye kale kyekyo yenza muzzukulu wa Kisoloma Tenkyembo ankwagaliza benjagaliza sigala nga osubscribinga likinga bako ne gotegeza emboozi no oyagala omwagazi ku mikolo osobola okunkubira ku namba y'essimu ensemyonkaga 3 waggulu awo twogere bulungi tulabe tuli mu December tulabe ekintu nga bwe kinatambula mu nnaku zino mu festival zino ennaku enkulu ate tuli mu kunoonya akasente wona wali olina akasente kweyagala okumpa nako nkalisiivinga kuba obudde bwe tulimu bwa kasente Christmas naye tuli ogenda mu Christmas so embeera bwetu bweri kankulekere wano ngenda kuleetera interview ya family ate tulabe family amaziga geerimu nawa poliisi engeri gyegidingisadingisamu n'engeri gyegibuzaabuzamu webalenge